nkarola kale akasigazi kananka ka Bobi Wine majuto. They are not serious. Bamulya byengedde nibalya ebihi basange ebihire nibyo bakuli tebakusobola kukola ebyabo yongera okutegeeza nti sigwe walima amafuta ago ebunyolo aga amafuta sigwe wagasimbayo nti gwe wayingira mu buyinza n'osimba amafuta go kati gengedde bannayuganda twagala gakungula tubadde tweyongera okutegeeza nti aga amafuta si kiraalo kya nteezo nti oba togenda lwakitula oba ekisozi tujje enteezo mu faamu yo nti walunda enteezo kati bannayuganda ffe tuzikaayanira tuzitwale muzeeyi taata aga amafuta wagali maddi olyoka otulangire nti ffe twagala byengedde aga amafuta gaatuweebwa okuva Uganda eno lwe yatondebwawo kuva mu ggulu wa Katonda togayinaako yadde obwannanyi actually in actual sense by the way gwayagala ebyengedde aga amafuta goyogerako Amini Obote Tito Okwera Olutwa bonna baagamanyaako nga bakulembeze bamanya nti ebunyolo waliyo amafuta si gwe muvumbuzi nti gwasoose okugamanya nti gyegali era n'ogavumbula tubale tweyongera okutegeeza taata nti newe wagavumbula waliwo abantu abaaliwo n'obasengula n'otabakompaseetinga kati gwe toyagala byengedde nga byabwereere nga n'amafuta ago we gali g'okubira enduulu waliwo abatuuze abaaliwo waliwo bannayuganda abaaliwo nga wabasengula n'otabakompaseetinga kati bali mu kampi ehoyima gye babonaabonera naye bannange okimanyi nti omusajja ono ayina endowooza egamba nti Uganda buli kimu ekiri mu ggwanga Uganda kike this man is a narcissist mumanyi omuntu gwe bayita narcissist buli kimu kiba kyetoololera ku ye buli kimu kiba kike tayagala bakwata kwegamba omuntu ow'omululu eyeeyagaliza atayagaliza muntu yenna this is the man ate bw'akuza n'ajjayo ekifaananyi kye ekirungi amafuta ge twagala byengedde amafuta go wagalima mwaka ki era wagalima mu ttaka lyani era mu nsi yani mwe wagalimamu niwe gandibadde mu faamu y'ekisozi ng'aga amafuta gye gaazuulibwa gandibadde siga go gaggwanga kubanga ebyobugagga by'omu ttaka byonna ne bibeera mu kibanja kya muntu bisigala bya ggwanga bisigala bya gavumenti si ababivunaanyizibwako nti biba bibi gavumenti gyekola emuliirira nemugulira ekifo ekirala n'agenda mu mirembe nesobola okuddayo ebyobugagga by'eggwanga ne biyamba eggwanga mafuta siga go tulekeemu tetukusabye enteezo lwakitula tetukusabye enteezo kisozi nti tugenda tujjeyo enteezo tukusaba mafuta gaffe bannansi naye mwali mubaddeko mu famire nga mulina ekyana eky'omululu nga buli kimu kyonna ekiri ewaka kyagala kibeere kyakyo nga buli kimu kyonna ekiri mu nnyumba ekyokulya nga kikivaabiika ne kikyezza ne kikirya kyokka oba ne kikibba ne kikirya kyokka teri famire taliimu byana bwe bityo teri famire taliimu byana bya mululu musanga ekyana kirina omululu tekyagaliza banne waakyo buli kimu kyagala kibeere kyakyo kivaabiika buvaabiisi oba bwe biba bya bugagga nga bya famire kibyezza ne kibibba ne kibitundira mu nkukutu ne kifuna nti byakyo this is the man okimanyi nti ono omusajja alina mentality egamba nti buli kyabugagga kya ggwanga Uganda kiki era kyamera ku mulembe gwe era yayagala okulowooza bannayuganda nti tabakubaawo aga amafuta bannayuganda tebandigafunye yavumbula ennyo yaye muvumbuzi eyasimba amafuta mu ggwanga Uganda ensigo z'amafuta wazijjawa taata naffe tulima agafu wazijjawa this man okimanyi nti ono omusajja akulowooza nti ne Golodo ali mu ggwanga Uganda wuwe nti era Golodo okubeera mu ggwanga Uganda yabeera mu lwa Museveni kubanga yatufuga wow what a narcissist man what a selfish devil in this man point of collection muzeeyi Kaguta Yoweri amafuta ga ggwanga ga bannayuganda nti n'omwana asula ebundi bujjo ntoloko ku booda y'e Congo agayinako percentage nga ggwe gy'olinako nti n'omwana ali mu kyalo eri ewaffe mawogola wansi atalina yadde engatto egenda mbigere ayina omugabo kwaga amafuta sigagwo wagalima
aga amafuta gatuweebwa Katonda kuva mu ggulu era abakulembeze bonna baaliko abakulembeze b'eggwanga Uganda baamanya nti amafuta ago gye gali ebunyolo nga tebannatuusa kiseera kigasimbululayo. Amafuta ago ekitongole kyakugamba like US yakugamba lindako gasima bw'onootandika okusima amafuta mu ssaawa eno kati gaddana tuusibwa kiseera kyakuva mu ttaka eyo. Climate egenda kukyuka, ogenda kutuusa embeera y'obudde mu ggwanga Uganda. Oba okitegeera? Ogenda kutuusa climate system like system egenda kukyuka ey'embeera y'obudde. Lindako okusima amafuta go paka mu kaseera akatuufu. Wagaana walema kubanga omululu gukutta ova abiika taamu egenda. Oyagala kufa ng'ova abiise buli kimu kyonna ng'okiva abiise kwegamba ne mutabani wa mutemukamu mentality egamba nti kati ebyobugagga by'eggwanga Uganda bibyo nga ggwe omuntu. Bannayuganda ffenna tulina kufa bunaku. Amafuta go twagala biwedde nga nvunza wabijja wa taata wabirima wagwe walima wa amafuta. Bw'oba gwe walima amafuta lwaki wagalima Bunyoro lwaki tewagalima Ewakitula mu Kiruhura district oba Kisozi wali Sembabule lwaki sije wagalima bw'oba gwe olina ensigo esimba amafuta. This man omusajja akadde yanajjayo kalaze musajja wa byebino ebyana ebyakula mu maka nga birina omululu nga birina omuluvu buli kimu byekyezza bifutulugunya baganda baabyo amataka bigabba byebitta n'abazadde bisigaze ebyobugagga. This is the type of the man. Kyovula bamutabani watta abantu kumacha mutuntu n'olweggulo asikira amafuta ge ga kitaawe asikire golodi wa kitaawe yalowooza golodi wa kitaawe talina kukwatibwako muntu yenna era alabira ddala omuntu amwogerako twagala byabwerere mwabijjawa. Katonda yatuwa amafuta ago gatuyambe. Katonda yatuwa ennyanja etuyambe. Katonda yatuwa golodi atuyambe. Olyoka ogambe nti twagala byengedde actually gwe ayagala ebyengedde wabijjawa wabirima wa. Lwaki tewabirima mu faamu y'ekisozi kale ne bagasima mu faamu y'ekisozi bw'oba gwe olina ensigo egasimba. Can you imagine?